Navadanga mukama wange sitya mubuulira kintu ne wembera nakati mba nekinyiziza ne baba boss ne baba MD mubuulira so kati mukama wange ne tutula ne mu twamaliza meeting amu ne muyite ne muze bali ne mugambe ekigambo nzijukira sikiri kyerabira ne mugamba nti Madam Shat sinkulayirira okwebaka n'abaana bange sigenda kudda ku mpewo paka nga mfunye sente zange ne yesansa abage ekigambo yali tasubira nti omukozi wanze kimugamba ne mugamba ndi Saalongo ne nkubuulidde okusula n'abalongo bange sidda ku mpewo namala ne basotinga osene ne bazimpa nembera webbanga ne nagenda okulanga kikyusiza obwongo bwange okusinza bwe mbadde nninamu essuubi eddene so opportunity we yajjira ejja ku buddu obuzibu buli mu kugenda ku mpewo ya kati osooka n'omala ebbanga nga bw'olikodinga bonna ku program bw'ogikuba bw'oba oli muntu omu n'ogikola bw'oba ogenda kuweereza sports osooka n'omala ebbanga buli lunaku ojja n'olikodinga sports n'omuweereza n'omutwalayo aji n'amuwulira yes aji n'amuwuliriza obanga ali ku mpewo nga temumpulira n'ojja n'okola program n'ogimaliriza n'ogiddamu naye nga yes naye nga omulimu bagukola ki bagukuwa era oli kumusala era okusinza ku byafaayo waliwo bagamba nti waliwo n'abantu abali bamaze omwezi mulamba nga tagendanga ku mpewo naye nga bamuwadde omuki kati nakakadde kaba kazibu kubajjukira gy'ovudde eri obadde okibalula nnyo kati bali mu kwebuuza ali ludda wanga tetumuwulira oba oluusi n'abali mu ndeeno bamanyi wafuna bamaze kuwulira kati ne basigalawo nga beesasaba kaya ali luddawa akakadde kaba kazibu nnyo ku buddu katusomooza nnyo kuba oba owerogamba oba nagamba nabula oba ndigenda okudda nga ate baba batuute bakyampuliriza naye ne bafunayo omulala omulimu gwoberedde obeera mugumu naye jjukira nti pulezidenti oba oyagala nnyo omuzindaalo pulezidenti oba oyagala nnyo omuzindaalo gwo era oba oyagala nnyo bakuwulire oba oyagala oluve nerabidde okukubuulira nti kumbabule najja lunaku lwakutana ekiro nengenderawo ku mpewo tambeeredde mwangu wa kufuna naye era mmaze ne mmulemerako ne mmufuna kubanga mwamunsaba nga mwagala awayeemu nammwe era ebibuuzo ngenda bibuuza nga bwe mwagala mbibuuze kakati ekyokubiddamu ekyo ngenda kimulekera naye era nsuubira ajja kubiddamu nga bwe musuubira bwe mwagala abiddemu nkwaniriza tuli ku Fik Media subscribe like comment share emboozi eno ebe nga eyongera okuwooma kalinki kano osobola okwongerayo n'okawa gundi ne gundi nabo ne babanga balaba Madimbuko mumuyita senior MC Madimbuko amannya ayina mangi of course agenda kutweyanjulira abamu nawulire mumuyita Madimbuko TV abala muyita senior model radio presenter n'amalala mangi abamuyita Madimbuko Omutaka wa Kabaka kyonna kyosobola omuyita gumu addressing nga bw'oyagala naye era asigalayo omwo Madimbuko nsanyusa okusinkana eso mukama wange ugamba otya sina tabu yadde n'akamu n'akeddagala esooka yadde nange njala okusooka okwebazaako nnyo mikono gyaffe abali ku Fik Media nti mwebale nnyo mwebale ddala ate naawe nenkwebaza olw'okusembereza abantu okumanya kubanga ebeera y'abantu bangi nga bwe mwayagala okumanya ku muntu we naye ng'ate okumutuukirira oluusi kubeera kuzibu si mwangu wa kulaba si mwangu wa kufuna kati bulaba ng'omusajja asobodde otindiga egendo ye n'agamba nti eri abamu mmanja kamubaleetere kiba kikulu nnyo so n'olwekyo sebo tweyanza nnyo tweyanzeke amiina abakulaba beyanjulira ebitiibwa byonna obimaleyo nze siina bitiibwa bingi ebitiibwa nina bitono nnyo amannya gange yenze Lukenge Kizito neddirange ye ndi musajja mukatuliki nzaalibwa ku kyalo bakiyita Buwanga Eggomba mu muluka gw'Engiribalya mu ggombolola y'Empenja mu ssaza lya mu district y'Empigi mu ssaza lya Beene ery'Eggomba ery'Eggomba sebo lwakuba nti kati Gomba naye twafuuka batuwa district kati nange wendi ndi mu district y'Eggomba naye ng'okusinga luli twabeerangawo ffenna nga baliyita ssaza lya Beene so n'olwekyo bwe nti bwe ndi neddirange ye ate nga akabbiro ku nguvu mweyembeera so bwe ntyo naye nga bwe nakula namanya erinnya lya Madimbuko nno ndyagala nnyo ndudde nalyo naye nga nalifuna ntandise kukola ku radio natandikira ku Saani eyo Emitiana ye radio gye natandikirako by then yali yakakyuka ng'evudde mu Skynet ng'efuuse Saani FM
kati waliwo omukulu wa mita Bob Saku yali manager mu kaseera akakyaliyo mulamu nnyo nasooka nenkola ku radio okwo nga nkolako okusinga comedy nga naskisi zenzanya kati lwajja ne baagala okumpa full program ne omusajja bwe nakimutunuza mu manager wange oyo nayina amanya ge nali nkozesa mu kaseera ako okusinza ku skits ezaaliwo waliwo tewali buzibu naye waliwo skit esooka nzijukira nakolanga nga kasobeza nga ndeeta ebintu naye nga nze gwe onnyinyonnyola ekintu naye nga nze nyina engeri gye nkitegeeramu ndala nnyo gye nkiteeka ku mpewo then waba skit endala baali bagiyita senga nabyekodo nga nzanyanga mukazi nga ku mpewo so kati bwe batuuka okwagala okumpa full program omusajja kyava ngamba nti amannya ago neetaaga erinnya eryawamu erinaasobola okukola ku mpewo Bob Sakuye yali manager by then akyaliyo mulamu nnyo nangamba nti genda onoonyeyo erinnya kusani yawummula alina emirimu gyali Kampala walina ebbaala nnene nnyo asooza myenge gya bbeeyi musajja w'amaanyi nnyo ebya radio n'abiwummulamuko waliwo manager yaddawo baaliwo mita Gerard gwe nalekayo babeerawo abalala bangi nnyo eyo ne tuvaayo so oyo ye musajja yaŋŋamba nti ng'oggyeko ekyokuba nti ogenda kukozesa erinnya lya olina kasobeza nabyekodo budde buno mbadde nsaba olete onoonyeyo erinnya erisobola okukola ku mpewo gye byaggwera nga ŋŋenze n'enfuna erinnya nakomawo ne mugamba yenze Madimbuko nadda buzzi waka nendowooza neebaka mu kazigo kange we nali mbeera neŋŋana naye omusajja ono bwabanga asobodde okumpa omulimu ate ekyerinnya kinneme nenkiweera obudde bungi nalowooza kirowooze nekinzijira nengenda nemugamba nti mukama wange okuva nerero yenze Madimbuko lyamusesa nnyo yaŋaabugamba nti enkya obudde ku makya njala bugenda okukya nga kwoli ku radio okola ndirinnya bunya ne limunyumira nnyo era wakeera wannawanca ng'otuula ku muzinda nakeera wannawanca kubanga natandikira mu morning show omuzinda lunali olwedde nagutuulako dda kuba najja nga nenkola skits waliwo omukulu wa mita DJ Hazi gyali mulamu nnyo akolako ku radio okwo then ne ku TV waliwo TV gyakolako bagiyita Nice TV abeerako okwo y'omu ku basajja abantemera ennyo omusingi ogw'amaanyi kuba gwe nasooka okukola naye mu program omwo ate nga olwedde musikisi twatambulanga ffenna omulaba mita Abex Lumala gyali mulamu nnyo abeera bweru wa ggwanga kati gy'abeera ebya radio yabivaamu naye yakolako ku BBS okwo kumala ebbanga aweereza ku sports naye be bamu ku basajja abo bambi abanyamba ennyo obulamu bwange okulaba nti banteeka mu mulimu nange nentandika ogukola nga ate nakula ngwagala nnyo nga ngwegomba nnyo eri Amadimbuko tuwulidde bwe liva gwe Kizito Lukenge gano nga gawulikikanga ag'ekikagombi twena ddiini gabuzaabuza nnyo abantu naye nagambye nti yenze Lukenge Kizito Lukenge kitegeeza neddirange ye Kizito omuto omujjukira omujulizi oyo ekizito omuto kati olwokuba ndi mukatuliki banzibula mu Kizito omuto so nobanga olina agabiri nina amanya abiri ery'eddiini lye Kizito then ery'ekika yenze Lukenge kyemanyi n'abamu abali eyo kibabuzaabuzizaamu era bantu bangi gye bakimbuuza ne gyendaga ne wendaga wonna buli mwagera nambuza ate kati ojja kusangayo era bangi nga Kizito lyalina eryekika alina eryekika naye nze erya Lukenge lyekkulu kuba nze Lukenge Kizito neddirange ye nga bwe nagambye eddiini ndi musajja mukatuliki today wali ku radio ogenze ku ssaani so naturally tugambe nti oli comedian radio wezuula luvannyuma nnyo nti nsobola okukola ku mpewo mu radio ebiseera ebisinga tuze tukigamba nnyo abantu abayiga radio n'okuzikuguka togeza nga n'ogenda ku radio ng'osobola okukola ekintu kimu nze Madimbuko nsobola okukola comedy nsobola okumpa radio nembulandingawo skits empya ekyo kimu nsobola okupulizentinga ebyo bibiri nsobola production ate ndi DJ abampulirako ku ssaani okwo abasinga bye byasinga n'okuntunda ennyo ku ssaani then ne ku radio endala gye naddako Mbabule FM ku Mbabule nakolangako program bagiyita Mbabule Dance Party nga mbi ng'omuntu osobola mugamba nti ate tuning awala wonna nga kwendi manyabo abali bakimanyi nti oyo omusajja bamulyako ku Mbabule FM nga mubi ade nekusane okwo akusani nakolanga programs bbiri nasooka nakolanga olwokutaano nenzamu nenkola n'olwomukaaga nga wonna nkuba wondongo then ne program kiro nga siwummula twatandika nga ssaawa zaalinganga 4 5
naye ng'olina okikuba paka 11 twalina amaanyi mangi nnyo mu budde obwo osobola okikuba n'okikeesa n'onkya n'okomawo mwaka mungi naye ndowooza 28 28 awo we twasinga okuba nga tukubira 28 awo 29 bwe watyo twasobola kuba waayitawo akaseera katono nnyo ate nemala nengenda nembeera ne bampita ku Mbabula FM nemala nembalulayo then nekwe kujja no ku radio Buddu. Omuntu ayinza okuga nti radio wajingira olina emyaka emeka? Emyaka sijijjukira naye nga nali musajja mukulu. Wadde nga era saali mukulu nnyo kuba n'obuzaale bwange siri musajja mukulu nnyo. Just wakuba nti nawulikika dda. Abantu bamanyi ndi musajja mukadde. Then ate era najjo njitambuza lwakuba nti ndya bulungi nefaako ng'omuntu nerabirirako nengerako mu kasawuna nensala ku masavu nekenda mu ng'omuntu okwera. Si kirungi omuntu alimu business gy'olimu okwogera emyaka gye kuba kati kyava ku bakyala kyava ku bakyala naye nze ebiseera ebisinga njagala nnyo okwogera emyaka gyange nze n'emyaka 38 nazaalibwa mu mwaka gwa 1986 ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri twazaalibwa mu mwezi gwe gumu n'ennaku z'omwezi ezimu ne Bobi Wine kujjako omwaka gwe twawukanya essebo. Kiki ekireetera abantu okwagala okweka emyaka gino? Kirimu ebintu bingi ebiseera ebisinga kati nga bino ebintu ebyaffe bye tulimu bye tuwangaaliramu. Tugeze bw'obeera oli muyimbi waliwo abantu ababeera bakwagala olw'okuba oli muwuulu ng'omuntu yes abakyala ng'abo ava ewaka najja ng'oluusi akweteza akuwulidde ku show bakulanze akuwulidde wanga ayagala kweteka kati gwe boda mumugamba nti kati nga nze ndi Ssaalongo naye kati eri abantu bangi nnyo bembeera ndi meetings ebweru okitegeera olinga agamba nti bulijjo ate musajja mufumbo banne nedda so kati oba olina bantu bangi boggalidde ebweru ng'ate bandibadde mikwano gy'oluusi naye jasi nti kyabutonde wano mu Buganda tosobola kukisa myaka gyo ate tolina kukisa mwana wadde baga nti omusajja tayogera baana baayina naye nze mbyogera n'emyaka gyange. Ojja kukiriziganya nange nti akasaala mu mulimu gwaffe guno lwaki nkayise kasaala nti akasente kaba katono embeera y'ebyensasula ku saani yali eti? Nga si kulimba ku saani okwo kubanga omuntu yenna obeera otandikidde ntera nnyo ekigambo mikwano gyaffe eno gye tubeera nabo nti waliwo abamu mu leediyo nga balirake nga yatuuka olwali okutuuka ng'otandikidde ku leediyo ennene oba ey'amaanyi kati nga ku Buddu wano wenkola tiwali probation nti omuntu ozze katusoke tukuweyo emyaka 2 tukyakwetegereza nti oba omwaka nti omuntu ozze katusoke tukuweyo emyezi 3 tukyakwetegereza ku leediyo Buddu kasaba kusayininga nti oli mukozi wa leediyo obvious otandikirawo ogenda ku sente zo oba mmeka oba ntono zitya otandikirawo payroll era omwezi oluggwako bwe basasula general manager nawe bw'osasulwa so kati waliwo abantu abalirake nga gwatandikira ku eyo radio naye kati nze natandikira ku radio eyo ku Sun FM nga bw'oyogedde esooka nasooka nga kubeera nga nzanya skits nga bandeeta nenzija nenzanya mu skits awo mpola mpola nenzija nempisaamuko kati bagenda okuntegeera nti ndi presenter w'amaanyi ate kwe kuvaayo era sijja kulimba nti ebbanga lyawera wewereeta ku saani oba baakuzuula waliwo guy gwe nakolanga naye bamuyita DJ Hazi oyo yantegeera nnyo kuba nasooka nemukolerako awo bwemusi nemala nemukolerako naye olwagira nebandabamu obusobozi bungi nnyo nemala nenzija nga nsobola n'okubeera nga kwegamba bwe natuuka nenga nti neesobola kati neetuuse nenzija nensaba ng'omuntu nga presenter ne bantuma ebyetaagisa ne bambula ebyetaagisa bwe wali ogambe okumbuulira erinnya oluvannyuma kwe kukkiriza naga nti kati osobola buterevu nnyo okubanga okola ku radio naye genda onoonye erinnya ne mubuulira erinnya kwe kusanyuka so ku saani neereetayo naye mu kusooka nasooka kufuna mukwano ogwo yes so nolwekyo byensasula nasooka nembeera nga sibyetaaga kubanga nali nnyo okuva obuto bwange nga njala nnyo okukola ku radio nakulanga ewaka waliwo radio zino ez'ebiti simanyi bagwe wagirabako muyinza okuba mwakulira nnyo mbibuga yabeeranga ya kiti naye nga tebeeramu misumaali kati babajjula mbajjule bati ng'emisumaali gyayo gyekwatira muli munda bwebuti naye nga radio ya kiti bwe bagikola kati mu kaseera ku butwawulira kwabeerangako amawulire ku radio Uganda okwo oba programu zingeezo ne zituka saa 7 nga zino ne baga nti tugenze kuwummula ng'oyita mbandu nga radio esala naye nga kyatukubyanga nnyo emigga waka ne muto wange bato bange abaaliwo naye nga baagala nnyo nga batukuba nga buli kadde tubeera tuli mu gisumulula
tulira bali mu kusoma amawulire munda mu bafaanana nga tulowooza bali omwo munda kati twajasa yasanga nnyo nga bulwajira muzo yasanga twajasizanga emigo gitukubwa naye paka lwe nagenda nkulaakula ne ngamba mama nti ne ngamba mukadde mugamba nti nze byonna mu byonna bwe naamala okusoma tuteeka kuteeko bakiki nina okukolako ku radio Katonda nanyamba nakula njagala go ge mazima kati we najagala nasooka ne mmanya nti nina kuliwawo amaanyi gange gonna naagenda okutuuka okulowooza ku bya ssente n'okuzinsasula ng'ate bamaze okutegeera obusobozi bwange n'amaanyi gange ge nnina kati nasooka kuyiwawo bubiri naye lwakuba nti omubiri nagwiwirawo ebbanga ddene kumpi emyaka nga 3 n'omusobyo nga ndi mu kuyiwawo mubiri nga akasente wosobola okukafunirako omusaala ku Sun FM twakoleranga unless nga baateranga nnyo katuwaayo ku nnaku enkulu ng'ezo bagiyitanga Christmas package bagaa nti awo ne bwoba toli ku musaala naye nga era nkigamba nnyo abaana nti bw'obanga oyogera okukola mu radio just jangu ng'olina passion yo leka kudda mu kulowooza mbu nno ojja kunona ssente mu media. Times have changed, Madimbuko. Yes, obudde bukyuka nga bw'okyogedde. Nkozesa transport, oyambala. Naye ekimu ku byo omulimu guno gutubanja nnyo okubeera nti ogulabika ate nga gute gutuwa kyoteekedwa kugulabika. Naye kati radio eri bweti nti kasookozesa amaanyi g'amangi ate yemala n'ekwesasulira. Tugeze kati nze Madimbuko ndi MC. Sente zenkola mu bwa MC, sente zensobola okufuna ku muyimbi ngo muyimbi akumanyi nagaja ngo nkyalireko, sente zenfuna abantu abalala zinzo okuba zisinga omusaala gwange. Naye tosobola kukituukako nga weetuddeko bwetuuzi. Olina okubanga olina sacrifices nyingi nnyo zose n'okola waawo. Nze kankole n'amaanyi n'okutuuka n'olwaliro programu zange zenkola, facilitation gwenkola, gwenfuna, n'omusaala gwenfuna, nalibadde sobola kuweereza muwuliriza n'anyumirwa kintu. Kubanga teri radio esobola kusasula sente zikumala. Naye kasita weewaayo n'okozesa amaanyi go nga totunuulidde radio musaala gw'ofuna yo emala n'ekwesasulira kubanga kizibu nnyo ekivulu okujja ne Masaka nga siri emusi waakyo. So omwana ali eyo atunuulire omuzindaalo. Yes. Bulungi omuzindaalo kuweereddwa. Gwe kasofuna opportunity yonna ne bagamba nti omuzindaalo guguno tugukuwadde. Leka kudda mu kubuuza mugenda kumpa ssente mmeka. Nekyo tekigenda kugira abannannyini ma radio. Obalemaza. Kigenda balemaza naye ebiseera bisinga kigambe nti waliwo abantu abamu abalina emikisa. Bamanye nti after all abantu bengenda okurecruiting bafanye okufa. Nedda waliwo abantu abamu abalina emikisa gyabwe. Naye gambe nti omukisa gugenda okujja nga gwena mu kiro ekintu mu bwongo. Nti kabe lubaale kabe Katonda oba ntuusa awantu nga tebampadde muzindaalo nze kangu kube. Mulimu abantu bangi nnyo waliwo radio zemmanyi nga radio y'amaanyi nene. Oli eyo gyegomba ogikoleko naye nga tebasasula ssente tewali ssente just nga osobola okukozesa opportunity eyo eriwo oba platform gye bakuwadde n'ogikozesa bulungi nekusasula n'okusinga radio ssente ze yandikuwadde so kati tolina kujja nga ogamba nti Madimbuko kakola ku radio mugagga nange kangende oba gundi olina presenter gwe weegomba eyo alina ebintu byakola bye weegomba abaana bangi abagudde waliwo abamu abatukubiranga amasimu nga ffe tukyali ba presenter olumaze okulaakulamu ne batandika okukola ku radio ne bawunzise bazivuddeko bazeeyo mu byalo naye nga ffe basangawo tukyaliwo kubanga tolina kwagala kuli munda passion tewagirina naye bwobanga wagirina otunuulira ssente naye bwobanga wagirina obeerawo noga nedda kati kino nakino kanfube ebirala binajja nze osinga ne Kampala nga ngenze kusaka mawulire g'abayimbi sisaba radio facilitation sigisaba transport nengenda ku show nengenda ku show nejjukira nti bwengenda e Kampala nfunayo connections nfunayo abantu okummanya kubanga abantu beebuuza baga nti omusajja abeere Masaka nze nina abantu ba president ababeere e Kampala naye nga mbasinga okumanyika n'obuganzi mu bantu e Kampala nga natuuseyo n'omuyimbi nga ali Kampala naye nga nti nze mukwano gwange abeera Masaka so nga teyandibadde mukwano gwasooka yoyo abeerewa e Kampala oba ewooli naye nti abantu bo tebalina kwagala okwo naye bulwewaayo gw'otambula n'ogenda omuntu abalabanga abonaabona mukwano gwange yakimbuuza Kampala eyo akola ku radio okwemu yajja n'ambuuza nanga ne Madimbuko ssente radio gy'okolera oba kampuni gy'okolera emanyi kyogiwa nga yalaba oteekamu ng'alaba nteekamu nnyo e Kampala olinga atafunamu obanga ofunamu kati press conference e Kampala nze nzisookako bwe ziba zaabaddewo nga bagimpiseeko waliwo shonga eyo eri ku Serena eri ku luddawa okwafrikana ogere tukayo nga weni natuuseewo omuntu neyebuuza n'amanya nti teri radio eno tesobola muwa ssente naye gaya ali committed kati ebiseera ebisinga ne Katonda abaalaba okwewaayo okwo n'agamba no
omusajja ono okusinza bwe yeewaddeyoko naye nkeekadde muddize so leka kudda mu kulowooza nti ogenda kujja radio kusa so ne bwe nebeekuwa milioni 10 ne bwe nebeekuwa 5 era otukeesera nga tezikumala naye olina okuyiiya engeri gy'osobola okufunamu gino emikwano egy'ebbalibbali gye gitubeezaawo okusinga radio ku saani ovaayo mu 2011 wamalayo bbanga ki saani navaayo nzijukira okulonda kwa 2010 emeka awo twasooka okulondera kuba nagenda tu waliwo 2011 2016 yemabega si 2016 waliwo okulonda awo kwagirira nemala nengenda kumba buli bbanga ddeneko nemala nentuka kumbavaayo mu kulonda navaayo ngaokulonda kwali kwakaggwa naye kwa 2016 nedda ate 2016 lwe najja ku buddu okukunkujjukira kati ndowooza yali 2011 kale kirabika we najjira ku mbabula awo naye ate nabeera ku mbabula nga nzijjukira nga natuukayo mu biseera nga byali byakulonda awo mu 2011 badde mbaze bwobanga watandikayo mu 2008 ku saani omalayo ebbanga lya myaka 3 kitegeeza oba oyinera kuvaayo awo ndowooza namala kituufu natandikayo 2008 kubanga wokye nzijjukira okulonda kwagenda okutuuka esembabule nga bwendi okukwa 2 nali nakatuuka nenagira mu biseera ebyo ebyokulonda ennyo mu 2011 yes kati nemalayo eri ebbanga ate babule yekuyita waliwo omuwala erinnya libambi ndyerabidde omwana oyo njala nnyo mujjukira nnyo naye mwerabira bambi yali akola ku buladde awo yajja ku buladde ku internship kati n'avaawo n'abana n'agenda ku mbabule okukola nabeera ku mbabule nabeerako ku mbabule yali ku internship obeera yajja amaliriza lwakuba erinnya bambi ndyerabira nnyo mukama katonda ansonyiwe naye nsaba nnyali nzijukize nti bwe yamaliriza awo najja ku mbabule bwe yatuuka ku mbabule yasangawo omukulu bamuyita David Kabanda kati ye MP we Kasambya kati nga ye general manager bakamukwasa radio kubaddeko abasajja ab'amaanyi abagenze yetaga radio eddengulu kati kyava amukubira essimu ng'omwala bwe yatuuka okukola intani awo n'avaawo kyava ajja Emityana ku Saani FM kati batuuka ku Saani ono yasigala bawuliziganya yali mukwano gwe wadde yali aze ku mbabule namubuuza namuga nti eyo pulezenta kigomanya ali yasinga jukira Kabanda bakamufuna yakamuwa bwa manager ayagala kusitula radio kyafa baga nti nakatuuka naye waliwo omuvubuka bamuyita Madimbuko mulungi nnyo nti akola morning show nebo ogiwulirako yasinga yeeno kati bambi Kabanda namugamba mpe namba yange Kabanda nansaba enamba yange nankubira nanga nti ejebale ku 70 kale yenze David Kabanda nkola ku mbabule konzesewo nze manager waayo eyo bitambula mudamu nti bitambula mpola nanga mbadde njala bitambule nnyo nanteeka nampa transport nengeni nnyo okuva Emityana nengende Sembabule enambula radio bulungi nnyo nenjegomba kubanga radio gye nali nkolako ne bwe natuuka ku mbabule mbabule eyo ogiraba ogiwulira erinnya ttono naye erina ebyuma birungi ne output yayo nga nnungi coverage nga nnene esinga ku radio kwembadde bagenda kumpa sente sewo natuukayo neneeramulalamula nenjogera sente awo nga zaali ntono nnyo naye okusinza ku muntu nga wali ofunako Christmas Christmas package nawulira nga enfunye kinsanyudde nentuukayo netukanya bulungi nnyo nebewalamulira bagamba nasoka baleegamukko ne bwe natuukayo basalako kuziwabalamulira basalako ne bwe natuukayo ne babuulira bulungi nnyo nayogera ne David Kabanda oyo honalebo kati nakwata essimu nagikubira Madam Shats kati emubaka we Maogolaawo Shats Musharure yali abeera bweru ne boogera namuga nti waliwo omuntu gwendese bwati ne bwati naye ndaba ajja tukolera namumpa ku ssimu ne twogera namuga nti radio nnungi nambuza naye nnungi naye lwaki tekola nga sirina ssente ne muga nti radio si gino mizindaalo babizimbe radio aba muntu agikolako yes abakozi ye radio waliwo radio zetumanyi ng'eri mu mizigo naye waliwo radio zetumanyi ng'erina ekizimbe okuva kuno paka eri naye nga tesi y'amaanyi so kati radio yo y'omuntu entuko nembalamulira ssente nebambulira bulungi nnyo entandika okukola mbabula eyo njebaza nnyo Mukama Katonda agiwa emikisa yakyusa obulamu bwange kuba nali sifunangako ku musaala gwawamu nenga nti omwezi guguno guweddeko nfunye nali sifunangako ku akawunti nali sigulangawo ku akawunti mu banka kyasookera ku mbabule bakugamba nti gulawo basasulira ku akawunti nga sente koyina ozifunira nekyuka nafunayo obulamu bungi obwakyuka nali
ezo no sene ndi muzogera naye zatukanga nga simanyi kubanga nafunanga emirimu emirala mingi nnyo nga abaze ndi w'amaanyi abayimbi nga baagala nnyo okumpa ennyimba zaabwe abantu buli omu nga ntegeera wano bwe natuuka nakolawo ekirala nnyo nayo kyawo nnyo nga programu zizonna buli emu byonna bagatwagala buli woyita wonna buli omu awuliriza eyo ne ntandikawo ya programu manya serebwo ng'eyo bati bakisuubira omuntu okubeera nti ali eyo wansi erugusuulu naye n'oyogeza omuyimbi ng'awulira nga amulabirirako ddala bw'ati bali tebabimanyi ne ntukayo ne mbikola byonna ne mbitandikawo nga bampeereza ebibuuzo bye mbibabuuza manyi bateekako abayimbi live ng'omuntu ayogera naye so kugamba ng'omuntu alabira ddala nti kyanjawulo nnyo ebyokukola show y'amawulire ku basereebu bitandikira ku mbavu nabitandikira ku saani badde manyi eri wali mu kutabula ku saani nalina program baali bagiyita erinnya ndyerabidde nagikolanga mu ttuntu buli lwa sande erinnya ndyerabidde ate wamala ne bakujjayo eno mu kiro ne bakuwa gundi wasana wasigala ozina nalina programu morning show waliwo neya weekendi eya weekendi eyo gye nakolanga buli lwa sande yabeerangamu ebyo ebyabayimbi ku saani ku saani saakolanga programu nyingi naye waliwo akaddeyo katuka nga tewali bapresenta naye nga buli omu yonna kati kati ezimu yoyo DJ Haze yazikolanga naye paka lwe yagambanga nti eyo gikube nkubiraawo koleraawo ate nga ndaba nina empisa nnungi neeyisa bulungi so kati amawulire g'abayimbi nagatandikireyo gaali mazibu nnofuna obwo obudde si bye bino ebyakati nti buli TV ebeera ekola si bye bino ebyakati nti buli olina essimu eriko whatsapp tezaaliwo obwo obudde sebo tewaliwo tiktok mwalinga ku buno obwaffe buno yabeeranga ow'amaanyi ennyo ng'oli ku Facebook kati ng'obwo budde ku Facebook kolina okulabira naye ng'okusinga ogera n'ofuna empapula za ofunanga otya walinanga ennamba z'abayimbi okubakubira ate obwo budde nali sizirina nnyo naye okusingira ddala nabeeranga nnyo nasomanga nnyo amawulire ag'empapula ng'olina ku station gabangawo kuba Mityana Kibuga gabangawo then n'ogenda n'oyisaamu kolabye n'okanootinga n'okalinda kati no ng'obifuna ku Manda tojja bibaweereza ku Sande wakirabye mu mawulire ga Bukedde oba Vision oba Monitor wakirabyemu omwo n'okitereka mpola kati ogenda otuuka wali ng'osibye obiterese bulungi nnyo mu Bukedde mwabeerangamu omukoba guyita Sanyuka ne weekend simerwa tegukyalimu nga gubeerako nnyo ebintu by'abayimbi naye kati otuukamu tebakyaguteekamu kukondooza nabo olw'embeera bwegenza ekyukaŋŋana naye gwabeerangako nga mukomulamba nga gubeerako by'abayimbi byokka emiko ng'ebiri nga gunyuma nnyo nga osomamu byonna n'oyitamu ne bikukeepinga informed nga buli kimu kyonna okimanyi so kati awe twatandikira seza ku saani amawuli sheeyo yalingamu nnyo gwe engeri yoba y'analysis webale nnyo nagikolanga nga temuli maloboozi gaali teganafunika kati amaloboozi nga tandika bulungi nnyo ku Mbabule yes connections nzirina eziwera nga kwegamba ngundidde saawa 3 ez'ekiro ku Mbabule ku Mbabule nabikolanga program bagita manya serebo ku saa 3 ez'ekiro buli lwa Sande ndabe kano nange nali muwulirizaawo nnyo kama wange neyanza nnyo sebo neyanza egitaala so gye twatandikira nekola ne morning show bagiyita sanyu lyakedde paka nnya ndudde nnyo morning show okoze naani awo morning show nakola n'abantu bangi nakolako ne munnamasaka Kibuuka David Nsimbi yakola ku Dembo kw'ebbanga nakola ku Simba akoze ku radio nyingi akoze ku Suubi okwo nkoze n'abantu bangi nenkolako n'omuwala bamuyita Proskeke nenkolako n'omuwala bamuyita Doleka nenkolako n'omuwala kati kansala bamuyita Media sinkoze n'abantu bangi bangi nnyo abamu sibajjukira na bajjukira sigenda kubuuza nti embeera yatambula etya ku Mbabule kubanga erabika yali nnungi ofunye omusaala ogufunira na ku akawunti ebintu okolera mu byuma olabira ddala nti mutudde mu studio yes Mbabule yankyusa nnyo obulamu bwange buge mazima kubona kusomozebwa kuwasangayo okusomozebwa kwe nasangayo kwamala ne kujja luvannyuma kubanga management nga bwe radio zigenda zikyukakyuka kati radio yamala nekyusa management kati newajjawo etteeka nga okukuwa omusaala basooka ne bateekawo etteeka ne bagamba nti olina kusooka ng'ogenze mu field n'onoonya ssente ezo kati nga bakuwa target ne bagamba nti buli presenter olina okumala okunoonya emitwalo 8 kati ng'olina okuva ku mpewo baleete obulango bukuwandiikibweko kati ngate olina okumala kuva kumpe watu olina okukomawo okole kati nekibeerawo ekintu ekyo netubeerawo nekyo netukitambuza naye kyalimu okutusomooza kunene nnyo kuba abo otunulira Sembabule bwefaanana
ndoza waliyo edduuka nga limu oba business naye nga akaduuka kamu mukasuka k'abantu nga 7 nanyini ko yenyina gagundi naye ava wano so kyan challenging era yemu ku nsonga yokka yanzijayo sina kira kyanzijayo kati nga bwe batolese kyenzijukire kyasinga n'okunyiiza ennyo walole naleeta sede n'ennwana nga nina tageti ya 800 n'empeeza 7,500 ne kubulako 5 ne banga nti ati bajja kumpa musaala ngabali bakambwe tibajja kumpa musaala ate nga nzijukira gyali olw'emyezi nga ngeze oba mu 2 n'ennwana nnyo ne mbagamba nti mbadde nsaba waakiri akasente kano batoleko tageti embuzeeko kunnemerera naye mu mpeezo ne bakyankala nanze nava dda nga mukama wange sityamubuulira kintu ne wembeera nakati mba nekinyiiziza ne bwaba boss ne bwaba MD mubuulira so kati mukama wange ne tutula ne twamaliza meeting amu ne muyite ne muze ebbali ne mugamba ekigambo nzijukira sikiri kyerabira ne mugamba nti madamu Shatsi nkulayirira okwebaka n'abaana bange sigenda kudda ku mpewo paka nga nfunye sente zange naye sansabaga ekigambo yali tasuubira nti omukozi wayinza okimugamba ne mugamba ndi Saalongo naye nkubuulidde okusula n'abalongo bange sidda ku mpewo namala ne basotinga awo sente ne bazimpa ne mbeerawo ebbanga naye nagenda okulanga kikyusiza obwongo bwange okusinza bwe mbadde nninamu essuubi eddene so opportunity we yajjira ejja ku buddu konzo waaya ate kyekigaana nensaba ku buddu sona bene awo yali avuddewo nga nze nina omulipulesinga yali akola ate ejjukira ku makya ne programu ze ezimu kati nga balinawo eddibu ddene nnyo nga bwewalaba omanyize bampita nkuba walemye gweomanya walemye oba waliwo avuddewo w'amaanyi ze wentuukira kumbabule waliwo akavawo abasajja 3 balambirira nga radio kwegamba eryawo amaanyi bagayinawo mangi buli kimu kyandibaddewo kinaye nga esse olw'ensonga nti abantu abo bamanyi bavuddeko ne bampita nenjiza engulu kusobola nene kubuddwawo najja baga suuna avuddewo nenzija nemanya nti sijja kukola kumwenkana naye nja kukola ekyange nange bakyagale so kati gye myaka 7 gye mmazeewo eno ovaayo ddi kumbabule navaayo 2016 ng'atandika kuba nzijukira najja okusaba nga biseera bya kampeni nzaawo nga z'amaanyi nnyo ng'okusaba okunoonya obululu kw'amaanyi nyaawo nnyo okulyawo nenzija nga bwe neetale n'okujja okusabayo emirimu so wenzijukira we bambi naye engeri gy'olina ku experience enoonya obulango okyayinza okisobola kati okikola nkikola naye lwakuba nti okusinga mbeera nnyo mu bya bivvulu tosobola kuleeta kivvulu ku leediyo nga tonkubidde essimu kale bw'okireeta era nebuunya nnyo nenga yayiseewa kuba buli promota mumanyi ndi buli muyimbi ammanyi bapromota basinga bammanyi ku leediyo buddu awo buli omu ammanyi so kati nebuuza nnyo kuba kikuyamba ekisookera ddala ekivulu ofunako commission kiki kye nagambye nti ogattako ku ssente olina tunuulira musaala gwokka kuba nina obuvunaanyizibwa bungi nalibadde sibisobola oba kumalako nabyo naye tolina tunuulira musaala field yo sigitambula naye obwo bwebivulu ebyo olubeera okuwulira nti omuyimbi gundi kuba ebyo mbitegeera mangu nti Misa Kisemakula mu Gwokutaano alina concert Martha Mukisa mu Gwokuna alina concert awo nkubirawo essimu nembuuza nti ani promoter nti yagiwadde gundi palaso ayina manyirawo nenga nti bagiwadde ani kati ani promoter wayo nemanya nti yegundi nemukuba nemuga nti yenze nakuyita nojja e Kampala ninawo market yawange gwenkolagana naye netufuna akasente ako netubaako bwe tugabana nenfunako nange nengattiriza bwe ntyo yes tuyisizeewo ddala kino lwaki marketeer oba kale abali mu marketing department bafuna sente nyingi okusinga mu bapresenter kituufu kubanga omuntu kati tugeze marketeer akolera ku commission bajja ne bagamba tugenda kuwera ku 18% oba 10 nomanya nti buli oleta kakadde k'ensimbi olinako emitwalo 18 oba 10 kati waliwo abantu ku leediyo buddu awo waffe baleeta ne business y'emiliyoni 6 omuntu omu yes kati ddira miliyoni 6 ozaawuleko commission owa 18% bwe bukadde bumeka kumpi yoba mu sente empitirivu so kati gwe present watugenda mugoba yes ezo tezisukkawo okujjako nfuna mitwalo gyange 2 oba 5 oba 6 oba 8 kyo kikolerere omwezi gukoleki kukweko bwomala okifuna olyoko kitwale naye bwogamba tugaseko so kati kyova gamba nti amaledi agamu gakiteekamu abakozi ne bagaba beereko mu marketing abamu bakirabanga kutulugunya naye bwobanga okikola kyeyagalire nga wano ku buddu bwe kibeera si ekiba kibi naye kibi kyekiri kyegambye ekyali eri gye twali nti kyo kyatteeka bwe batoleesa esserezo n'omusala togera
n'omusala togenda gufuna ekyo kibeera kikyamu naye nga kino kiyamba ggwe kuba sente zo bw'ozifuna commission wo tagenda kuyamba radio wabula wo ate woletera business wozifunira byakulinda musa ezo zo wozifunira ekizibu ky'oba oyina obudde obwo kiba kikutuse kivula banga gavumenti zemba nina okutegeera nemanya nti bivulu bimeke biri ku Masaka bivulu bimeke biri ekyotera eno eri eno nemanya nti nogirwanyisa okulaba nti obulango bulina okujja ku radio ekulabamu value nemanya nti ogigattako ekyo kimu nawe wenyini weyamba mu mbeera eyo kati nga nze ebiseera ebisinga buli mention ezibe ez'ebivulu nze mba nnozikola kuba nze mba na convince nze nompa business eyo so mweyo embeera naye nga kirungi nnyo presenter tolina kubeera ng'otunuulidde ekintu kimu oba tojja kumalako kuba teri radio esobola oba tv esobola kuwa sente zigenda kukumala yes Madimbuko Omutaka ba Kabaka gwe nnina ku seeti olwaleero tuwayaamu ebibuuzo nsuubira abiddamu bulungi nga bwe mwandyagadde abiddemu 2016 ozze Buddu yeekuyita gwe afase nafata nasinzira ku mbabula eyo nempulira nga waliwo omukisa kuba bajja ne banga nti Suna Beni avuddewo Suna Beni bw'avaawo nenga nti nina okugendawo naye nze nagenzija walemye awaliwo okukaluba wennumba nenga nja kuwasobola nentuukawo nasanga waliwo challenge nnene nnyo kuba Suna yali avuddewo nga abantu bali bamwagala nnyo mwana nzalwa ya wano abakuliddemu akola ebintu birungi babyagala nga bw'omumanyi ali creative mu mbeera ze nga bw'omumanyi ngamanya tina okujja okulumbawo bwe najja siryerabira waliwo applications ngamba 78 naye mukama wange nangamba nti ogwo mukisango kuwadde so bwe nali nakatuka ku Buddu okwo omanyi bw'obeera ogenda osaba omulimu awantu osooka kutegeera ntuukira kwani kati nabeere Kampala nabeere Sembabule nembako mukwano gwe nakubira bamuyita Mikipako omujo waaji nemukubira nemugaa nti ku Buddu awo njala kujjawo nekiri kitya nangamba kubuladde nangamba nti waliwo omukulu wa Mita Maaka mutabani wa MD Dr. Ronald Segawa bw'omutuukirako bw'abaako bw'oba ofunye omukisa abajja kukuwa nentuukira ku Maaka oyo netuukira bulungi nnyo netusinkana nantwala paka wuwe netunyumya bingi nambuuza ebibuuzo bingi netubiddamu awo nanga nti kale oyogedde bulungi genda oleta application naddayo nategeeza bakama be manya mikwano banne bakola nabo mu management waliwo program manager waali nakati agiwumalu Sekasamba Salongo Bukenya najja bulungi nnyo nendeta application yange nagiyitamu nanga nti kale genda tujja kukubira manya tujja kulaba embere yo wakange simu yange kweri nenga n'emirimu gyange eri bwenkola so lwagira nebukera bulungi nnyo ku makya simu nevuga nga bangamba tezawera weeks 2 bayita ndowoozanga wiki ngemu mbese ndiawo simu nevuga ne bampita nituukawo aginanga nti twalabye tukuwadde omulimu naye sente bweziti ne bweziti ze tugabirako n'ekyokulya n'ekyemisana kuba ku budde emmere ebeerawo obudde bwonna oba mu covid lyesala libeerawo so kati nesente zeneyama zenakkiriza ne bagamba ozikkiriza zetugaba ku mukozi ng'atandika naye waliwo kibuuzo nti onookolera mmeka tugaba bweziti onoozikolera kati bwe nagattako radio gyenzijako nnene ina management nnungi eri gye mbaddeyo n'ebinsumbuwa bingi bamaze okunzijjako waya bandaze nti nate biki sima nempula nga bigasigasemu kawo ne binnuma neŋŋamba nti sente ngera zikolera era ne banzikiriza newayo zikolera sente zenakolera nentuuka nentandika okukola wayitawo weeks 2 ne baleetawo okwongeza omusaala ne banyongerako $5,000 nemmala nenkola nentandika okukola emirimu ne bandabamu omulamwa nentandika okukola naye nga siri mu mativu manyi njala nnyo programu y'abayimbi eyo wano bakuwa programu wano okusookera ddala bampa Serukeera nga gye nnina okukola yokka mpozi ne dance party nazo nali nzaagala nnyo naye natuka essala nenzigaana kuba nagenda okulaba nga zitwala obudde bungi ate kati obudde bungi azin bw'omala ng'otudde mu studio bw'omala ng'otudde ku mpewo omanyi bwe tugenze tukula tukitegedde radio teyeetaaga kuwa budde bungi kolawo kyokoze vaawo genda onoonye kuba byolina okunoonyaamu ssente biri eno bweru wali wakuwa bui platform kwotandikira yes ati tezisobola kukumala ne bwoba okola otya kyekiri kye nagambye so nti kati awo namala okumaliriza ne bampa programu eyo Serukeera
ntandika ogikolamu najja n'ekikyalo ekyo wekiri kipeni nakati nakisangawo kati ninyo application ogirese bakugambye sente zogenda okukolera tebakuwa interview bino byempulira radio zisabaddemu ate simanyi ne baba tebakusabye demo nti ate kola radio buddu waliwo police nakati yo bw'otuuka okasaba kuwa kasaba uliza demo yo ne baga tukuwadde kati yandibadde nga interview yo waleeta demo naleeta demo nensala ne programu zizanze mbadde nkola eri ndoza ne bawulira ne bajaji nga bawulira nga eddoboozi ddungi ne bawulira ebintu bingi nnyo tebakonsideringa kyakuba nti wakolako ku ssaani nembabule ne baleetamu engeri ya experience simanyi kiyinza okuba kyaliwo kubanga waliwo ekintu kyensijjukire kyesiryerabira nze najja ku budde okwo okukolako mu bulamu bwange nali ndowooza simanyiwo omuntu yenna n'omu ku maaso era tewaliwo omuntu yali awo nti yali kyali wange nnyo banga twali tumanyiganye obudde obwo naye nagenda okujja ku mbazira tone mu budde obwo yali akola mu production kati wayitawo wiiki nga bbiri wiiki ng'emu nyingirako mu production omu ngenda otuuka ku kompyuta nga bagenze mulimu ebifaananyi byange bingi nnyo ku kompyuta ye simanyi oba management yabimutuma ndowooza okufollowinga bategerewo n'atambula atya ku social media yeeyisa atya embeera ze ziri zitya nekyo nakyo kyampa ekyokuyiga bino bintu byetupositinga kikufuukira ezziko olunaku olumu ndowooza kati nasanga ebifaananyi byange ebiri ku kompyuta ya tone sikimanyi nakati sikimubuuzanga wadde mukwano gwange sikimanyi lwaki naye nabisangako ndowooza ne batunula ne bamanya n'omuntu ebbanga lye bamuwuliridde bwe nakola demo ne bagisiima kati ku buddu mbadde gamba twaliwo poliisi kasi bamala okukuwa omulimu obuzibu buli mu kugenda ku mpewo kati osooka n'omala ebbanga nga bw'olikodinga bonna ku program bw'ogikuba bw'oba oli muntu omu n'ogikola bw'oba ogenda kuweereza sports osooka n'omala ebbanga bunaku ojja n'olikodinga sports n'omuweereza n'omutwalayo aji n'amuwuliriza obanga ali ku mpewo nga temumpulira n'ojja n'okola program n'ogimaliriza n'ogiddamu naye nga naye ngaomulimu bagukola ki bagukuwa era oli kumusala era okusinza ku byafaayo waliwo bagamba nti waliwo n'abantu abali bamaze omwezi mulamba nga tagendanga ku mpewo naye nga bamuwadde omuki kati nakakadde kaba kazibu kubajjukira gy'ovudde eri obadde okibalula nnyo kati bali mu kwebuuza ali ludda nga tetumuwulira wafuna bamaze kuwulira kati ne basigalawo nga beesasaba kaya ali luddawa akakadde kaba kazibu nnyo ku buddu katusomooza nnyo kuba oba oba nagamba nabula oba ndigenda okudda nga ate baba batuute bakyampuliriza naye ne bafunayo omulala mulimu gwaweredde obeera mugumu naye jjukira nti pulezidenti oba oyagala nnyo omuzindaalo gwo era oba oyagala nnyo bakuwulire oba oyagala oluve nerabidde okukubuulira nti kumbabule najja lunaku lwakutaano ekiro nengenderawo ku mpewo najja lwakutaano ekiro nenkola program baali bagiyita Friday night nenjikubirawo era bagenda okukola nti omusajja gwe twawulidde ekiro yaliwa sajja alina eddoboozi ddene alina biki twagala najja kiro najja misana ekiro ne bagamba otandikirawo okukola so kati ku buddu nti wosibwe kibataata ne bojjanga oli w'amaanyi otya ne bojjanga gyobadde wadde pulezidenti asinga ne bojjanga experience wadde ogirina ekyo kiri mu poliisi yaawo basooka ne bakuzza ebbali ne basooka bategeera ogenda kukola otya era oteekeddwa kukola otya so ku buddu namalawo wiikisi 2 nga sinagenda ku mpewo ndi mukola ziddemu ezo ndikola ddemu ezo bwe tuli mukwatagana nawe ogwengenda okukola naye bwe tweyisaamu ko tugenda tutambula tutya ne bwe namaliriza ne nnumba ku mpewo kati netandika okukola natandikira mu program serukeera nezira nga mukama wange bwe mugamba ku mpewo Penny yali akola yekka Penny yasooka n'akubawo ebbanga wedde yekka bw'omu oluvannyuma lwa suuna Beni okugenda naye nga jjukira nti bwe najja tewayitawo bbanga za wiikisi ziri 2 netandikira okukola ki okusabula bakyanguye okuzaawo omuntu so netandika okukola netandikira mu serukeera omwo mpolampola ne tukikuba ne Penny bunyomero ki obukadde obwali mweri nga muno bwasigalamu mukebeza munye kigambo buddu sinyangu yakukyusa bintu byayo nze nekyange ekipya nsubira kijja kukola ne piddi n'akyaniriza bakukkiriza n'oleeta kubanga ensi egenza ekyuka
mulimu ne bakuleetera bagala nnyo yayo tebagigana era bagiwuliriza oleesa eki kuba mulimu ebimu bye twakyusakyusa akanyomero kabobeera ggwe mulimu bye tugenze tukyusakyusa naffe bingi mu program naye bamala kuwuliriza agamba kikubanga baba baagala nnyo pulezidenti okola ekintu ng'okifiiringa ate n'ekikadde kituuka ne kitama omuntu wadde nga tebamala gakyusa kubabuulira ekigambo agaffe bubebbere kimanyi wali mwana muto naye ng'okijjukira paka nakati so mukebeza munye yalimu muyasuuna era mukyagenda naye mu maaso tukyagenda naye mu maaso obunyomero bulala mulimu bw'obeera ggwe kati ako tufe twakaleeta muko tuze tukakyusakyusa twasooka nga tulikodinga abantu awo ne bajja ne batubulira ku ndowooza zaabwe ku mulamu okusinza gwe tuba tuleese tuze tukyukakyuka n'embeera bwetyo mpolampola ne tusabula